jako akawuwo. Enkya ya leero abazadde abalina abaana ku ssettendekero Makerere abaggulwako emisango mu kwekalakaasa okwaliwo gye buvuddeko, enkoko bagikutte mu mmwa era zigenze okuwera ssaawa emu ey'okumakya nga beegasse ku bayizi bana abavunaanibwa nga bano babadde balina okulabikako mu kkooti ya ssettendekero okwewozaako ku misango egibavunaanibwa. Bano batambuza bigero okuva ku ssettendekero okugenda ku Senate building ewatudde kkooti nga babagalidde ebipande ebyoleka obutali bumativu bwabwe wamu n'okusiba obupapula ku mimwa obulaga nga bwe bagaanibwa okwogera ebibaluma. Olutuuse ku Senate building kkooti ya ssettendekero w'etuula bannamawulire wano tebafunye mukisa gweyongerayo nga tebakkiriziddwa munda nga wano n'abamu ku bazadde batemye emiranga nga basaba abakulu abatwala Makerere okusonyiwa abaana baabwe bajjewo ne 15% kubanga bo tebalina nsimbi. Nebigambo sina byokwogera abaana baffe babagobye nga abaana betubadde tulinamu essuubi mbadde nsaba Makerere University esonyiwa abaana baffe ne tuition bannange bamukendezeko omwana wange mbadde manyi agenda kununula. Abazadde basabe President Museveni abadduukirire mu nsonga eno olw'ensonga nti essuubi balirina mu baana baabwe. Museveni otupaatireko mu kino kye baatugobedde abaana baffe. Nganze ndi mukazi munaku tunda nnyaanya sirina ssente omwana wange mugobye kyokka sirina fees te sirina wamutwala kale mbadde nsaba gavumenti etutaaseeko ku ekyo kubanga sirina na bingi byakwogera amaziga gampita mu bubisi atukendezezeeko ebisale kubanga bituyisa bubi. Abamu bavumiridde enkola eno gye bagamba nti egendereddwamu kunafuya byanjigiriza bya ggwanga wabula nga bagamba tebajja kukkiriza kulaba nga omuntu wa wansi anyigirizibwa. Bayita education ebyenjigiriza ekyo bwamala okwavuwaza abazadde baffe netubanga tutuuse ku level ey'obutasobola education kale ate bw'oyongeza n'abo babadde batunda obutaka bwabwe abaana baabwe era obubalemeseza ate nga bw'omanyi abanaku b'e Uganda wootuukira ku university omuzadde aba atunze ente embuzi enkoko abajjula kutunda masiyani kwalira kati omwana we bw'omwongeza omulemese ekyo kibi nnyo. Abamu ku bayizi abavunaanibwa bagamba tebalina nsonga ndala yonna yabaviirako okulaga butali bumativu wabula nsimbi ezibongezebwa ze batalina. Esinga ebigenda kuva mu bugundi mu disciplinary hearing oba bagambye nti tukoma mu Makerere oba tebagambye already decision yasalibwa dda ffe wano mu Makerere vice chancellor yasalawo era bw'aba mu buliri bwe yatudde yasituse leero n'agamba nti abaana njagala bakomewo. Kituyimiriza wano n'ensonga lwaki baatugoba kulwanirira muntu wa wansi kulwanirira mirembe egigenda okuddako tukimanyi bwe tubanga abazadde baffe bayita mu mbeera bwetu ng'ate ffe batwongeza ebisale naye nga abazadde baffe abakola nga bakopolo mu poliisi tebasobola kubongeza misaala bagenda kujja wa ssente era twebuuza baagala abazadde baffe babbe bubbi oba. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Mujje mutwegatteko mwalaba abaana abakaaba nga balemereddwa okukola ebibuuzo lwa mitwalo 5 bwe giti mitwalo 5 balemereddwa okukola